kati abakyala tube bagezigezi tukolenga nnyo n'emikono gyaffe. Mukyala ekitibwa omukyala kukola, ekitibwa omukyala kuzimba, ekitibwa omukyala kuwanirira, ekitibwa omukyala kubeera ng'ofaayo ku bantu b'omu nnyumba yo, ekitibwa amaka gaba g'abantu babiri. Mwenna mukwatira wamu, mwenna mukolera. Mutera ogamba abasajja totuma mukyala wo ky'otosobola, gwe ky'otosobola kikola tokituma mukyala wo. Mutuma omukyala nga ky'omutuma gwe kyakulabira, oba omusajja aba kyakulabirako. Naye abakyala musajja aba kyakulabira kubanga kyetaaga ng'omwami amanyi ate gwe omukyala sukkulumako. Mukyala mukozi talera ngalo, talinda mwami kuleeta mmere. Naye omusajja bw'amala omwezi nga talina mulimu, omukyala gwayimirirawo. Nga bibaawo eri abasajja bibaawo. Manye musajja, abasajja sente zaabwe zibagwa mangu mu nsawo, tebalinga ffe abakyala. Era abasajja bw'omala omutuma okugula emmere, enkota y'ettooke gye wandikiza okumuwa ekitundu agigula ebiri. Era kubanga ye ne ku booda kwegamba yo distance y'olukumi agamba kale tugende ku 3. Nebyo agamba n'ebitaano n'abitetenkanya situ n'agendera ku bitaano. Weebale nnyo. Abakyala tutetenkanya. Kyova olaba ensawo ezaffe tezikalira. Kyala bw'oba ow'amagezi ensawo yo tekalira. Bikaseera ebeera mu ssente. Mwami bw'akuwa ofissaako ate siga nti ng'awaka obalisiza bubi, ng'obalisiza bulungi. Ye n'ofissaako. Omukyala onyiikiranga nnyo okulaba ng'abantu obalisa bulungi awaka. Balidde ne bakkuta ate balidde bulungi. Baby girl, have a seat. Yes, baby girl is married and that's proof for it. Anti naffe wano omufumbo tasobya. Dia omufumbo tasobya. Tukomyewo ne mami tupapita Babinaus era nga njagala nnyo obufumbo era banjija nnyo wano ku YouTube channel yange okwongera okutuzamu abafumbo amaanyi naffe nga bafumbo okwogera okwewagala. Mbaniriza nnyo YouTube channel yange nkujjukiza mbuba subscribe, clicking ku notification bell era mulakinga video eno okulaba nga etambula era ng'etuuka ku bantu ab'enjawulo. Mami ndowooza ogenda kuddamu introducing amannya go ku bantu abataakulaba luli. Mami Busugwa omulundi gwe ogusoose okujja ku eno YouTube channel yajjako dda era obanga omusanze kati wano leero osobola okuddayo emabega n'oddamu ne weetegereza ebigambo bye yatubulya last time kubanga byali by'amagezi nnyo. Oddeyo obiyige, oddemu obiwulirize era obeere ng'oyiga, then ojja otulabe eno naye obeere ng'oyigamu ekintu. Amannya gange nze Harriet Nsereko. Omukyala y'ani? Ogwasembayo Nnyabo. twakoma nga Tosobola kukulembeza mulimu n'otofa ku mwami wo. Omukyala ng'onoola kitegeeza gwe agenda ku mulimu ojja keera nnyo. Kikwetaagisa kutuukufuza ku kasawa 10. Otegeke n'omwami wo omutegekere. awo olyoke ogenda okole Awo olyoke weetegeke naawe ogende. Bw'otootereeza ebyawaka ne ku mulimu gy'ogenda tebijja kuba birungi. Bijja kutawaanya. Sooka otereeza ebyawaka ne gy'ogenda bikugendere bulungi. Abaganda balina olugero olugamba nnyoma gy'ova ne gy'ogenda onyomeyo. Bw'oba onyooma omwami wo, bosi y'anaabeera ow'omuwendo. era tajja kuba wa muwendo. Ate era n'ekirala tojja kuganja kubanga okuganja kuva waka. Bw'oganja awaka ne gy'ogenda ojja kuganja. Omwami wo bw'omwagala awaka ne gy'agenda ajja kwagalibwa. Emirimu gijja kutambula. Naye bw'oba gwe kennyini omwami wo tomwagala temugenda kulaba mukisa waka. Osiba ebintu, omwambaza kikolimo. Ate nga nawe okyeyambaza. Kati ng'omukyala kusaba ekintu kimu, omukyala omwegendereza yagala omwami wo, gondera omwami wo. Abakyala embala ekyasinze kuba ennungi eri omukyala kugonda. Ate mu buli nsonga yonna omukyala kugonda. Bw'ogonda ojja kulaba obulungi bwa Mukama nga bulabisibwa mu nnyumba yo. Amiina. Bw'amala wano n'agamba tumaze okulaba nga bw'ayisa obulungi bba. Ekyo twakirabye. Ennaku zonna ez'obulamu bwe baawe amuyisa bulungi. Ennaku zonna omukyala wulira, baawe omuyisa bulungi ennaku zonna ez'obulamu bwe. Oba anyiize, oba akooye,
oba tebitambudde bulungi oba taleese kyakulya omukyala osigala omuyisa bulungi. Ekyo tteeka okuva eri Katonda kyawandiikibwa omukyala omwegendeza ayisa bulungi bba ennaku zonna ez'obulamu bwe anoonya ebyoya by'endiga n'eppamba n'akola emirimu n'engalo ze n'essanyu. Mukyala tatuulira awo anoonya ki ebyoya by'endiga n'akola emirimu n'engalo ze n'essanyu. Tabikola na kunyiiga ndaba omusajja abikola mirembe n'essanyu. N'omwami we namunene bino byakola biyamba n'omwami we n'agamba nti alinga amata ag'abasuubuzi. Amata g'abasuubuzi gakola gati gaba ku mazzi essaawa yonna nga galeeta ebyennyanja gasubula ne galeeta gabanga amato g'abasuubuzi buli kaseera galeeta ne gawa abasuubuzi. Kati omukyala ali emami agamba nze sina mulimu sikola. Omukyala naye ali mupamba. Nakugambye toyina mulimu tokola ng'omukyala. Ssente omwami zaleka awaka sigamba nti zikuba endobo ate oleme kukola byawaka bitamala. Sokola biwaka nga bimala naye ofisseeko kootereka. Ako kootereka kajja kuwa okuyiiya obeeko kokola ne bw'oba okakolera waka yepambawo gw'olina kakolera awaka osobola okatundira wooli ng'omukyala ow'amagezi. Osobola okakola n'okatundira awaka nagaye ne bw'oba okola paani osobola okukola paani n'omuguzi abo bennyini abo abakwetoolodde. Nze ndaba abakyala atuula kabalaza ke nga mupangisa n'atuula kabalaza ke n'asiika bunnamungodi n'asiika busumbusa n'asiika obundaazi essaawa okutuuka nga kati nga bwaweddewo dda. Ali mu byawaka sente yayingizaawo. Mukyala mugezigezi. Naawe omukyala osobola okikola. Sigamba nti ab'ofiisi bokka be bakola ssente nedda. Ate gwe ali awo akolina n'enkizo nnene kuba n'abaana bogenda bakuza bulungi gwandisinga n'owoofiisi. Era ojja musinga kubanga owoofiisi bakozi be bakuza abaana ne babateekamu empisa ezaabwe ng'abakozi. Naye gwe ali awaka n'oyiyo omulimu gw'awaka olabirira abaana bo n'awaka n'okola. Sivumirira b'ofiisi naye ngezaako kulaba ngeri ki ebintu gye bitambulamu mu nsi eno. Mukyala osobola okuba okola mu ofiisi nga tumanyi na bikwata ku baana bo. Kera ku makya bw'okeera ku makya oba mukwetegeka bibyo. N'odduka n'ogenda omukozi yabawa ekyokulya yamanyembe yabagololera yunifoomu yabatwala ku ssomero. Oba oluusi ne bamala obbategeka n'obateeka buteesi mu mmotoka n'ogenda nabo. Tomanyi kyayiga babawadde oba bamunywedde oba tebamunywedde. Tomanyi abaana bano babambaza tomanyi. Ne bakomawo awaka mukozi yaliwo. Okomawo leeti ng'okooye n'oyingira mu kisenge kunaaba kuvayo ng'emmere eri ku dayiningi. Oba olumu n'abaana n'obagoba baleekaana empumulemu. Tubikola nange nabikola. Tomanyi na kumanya oba abaana bakomye oba bawaddeyo ekyokunywa. Tomanyi. Oluusi osanze beebase tukyekinze basuze enjala. Tebanaabye na kunaaba. Tebakozemu mu bakambwe. Akuba omwana n'akaaba ne yeebaka. Kyekyo. Yeebase talidde. Omuzadde togenda kebera mwana. Jamu naza ku makya ng'agenda ku ssomero. Tomutawaanya nkooye. Ajja gamba omukozi ajja gamba asanja kera ku makya munaza agende ku ssomero yeebake. Ndaba tajja mukebera. N'amubikka nga mukyafu. Kati naalwala ekiro. Genda muddusa mu ddwaliro. N'ettaka lye lyonna. Musenyu gumujjudde. Kyokka anti teyanaazizza mwana. Nga gw'otaakebeddeko nga yeebaka. Saawa yakwekuba mu ttooki mukyala ate eyo. Wekuba mu ttooki obeeko ky'okyusa. Bino tetubyogerera kubanga twagala kugamba nti tuli perfect naye twagala kubeera nga tubeeko tube tukyusa mu guno omugigi. Kubanga ffe twogera ku bufumbo, twogera ku ddiini, twogera ne ku by'amaata kudde by'amaama. Kale bwe tuba twogera wekuba mu ttooki ogamba wabula nange ndi bwe ntyo. Naye njagala nkyuseemu kale guno omwaka ngambe bwe naakomawo okuva ku ofiisi abaana nja bakyekingako. Ate si bwe naakomawo kankole breakfast bintu byakwekolamu mulimu ssaawa omwana muwe breakfast ku makya. Bw'okomawo tunuulira omwana wo bw'alidde. Kati abakyala twetereeze. Omukyala ono emmere ye agijja wala. Okulabirira abantu b'omu nnyumba ye. Agolokoka ku makya. Bayibuli eyogera emmere ye agijja wala era agolokoka ku makya nga tebunnalaba.
naawe ab'omu nnyumba ye ebyokulya n'agabira bawala be emirimu gyabwe. Mukyala gwa ndaba abaana bo bagabira emirimu. Mukozi tulina abakozi mami bebakola abaana balina emirembe gyabwe tebakakaalukana bwe balikula tebakule baana babato forever. simanyi nakumanya awo tetugenda okukola naye manyi nti emyaka egyo emito weeyigiririza omwana n'akwata era ky'omuyigiriza. kituufu Omwana okuva ku myaka emito gino omwana omuyigiriza okutuuka emyaka 12 ekyo ky'omutaddemu kisimba emizi mu bulamu bwe. Okuva myaka egisooka paka myaka 12 ky'omutaddemu kisimba emizi mu bulamu bwe. Omuyigiriza ki? N'abalenzi abantu abamu bamanyi nti abaana abalenzi bo tebakola mirimu. Ani eyakulimba? Kati bwali wasa omukyala n'alwala liitaba neiba wangi nedda era alina okuba nga alina kyamanyi ate bw'aba tabimanyi n'abikola tajja bikola. abaami abamu abamenya nnyo n'abakyala nga talina kyakola. Mukyala yakakalukana mu byonna. Abamu tebamanyi nakulera baana kubanga yakula tamanyi nti n'omwana omusajja alera omwana ode nekyayi gateka mu plasika tasobola wadde oga nti awa omwana kacyayi nga tabimanyi. Yinza okwesanga ng'agezaako mumwalina n'amuyiira. Women's twalaba omusajja asaba agezaako okufumba bangetetenkanya ateeka eggi yakutama bw'ati flying pan n'emuyiikira katabitegeera bangi. Saana abalenzi tebayigiriza bambi emirimu. Abalenzi bayiga okufumba. Omwana wo bw'aba mulenzi muyigiriza okuwaata muyigiriza okufumba muyigirize byonna abiyige naye abeere omusajja omukozi kubanga awaka ekiyitibwa amaka gaba abantu babiri mwenna mukwatira wamu mwenna mukolera. Mutera ogamba abasajja totuma mukyala wo kyotosobola gwe kyotosobola kikola tokituma mukyala wo. Mutuma omukyala nga kyomutuma gwe kyakulabirako oba omusajja aba kyakulabirako. Naye abakyala musajja aba kyakulabirako abanga kyetaga ng'omwami amanyi ate gwe omukyala osukkulumako. Kati abakyala Mukama atuwa ekisa tumire mu mbala yaffe ng'abakyala. Bayibuli egambye alowooza ennimiro n'agigula asimba olusuku olw'emizabbibu n'emikono gye anyiigira okukola n'amaanyi ge ng'akozesa emikono gye. Eno bayibuli gyensoma ono ye mukyala omwegendereza gwe twatandise naye waggulu. Aba mukyala mukozi talera ngalo talinda mwami kuleeta mmere. Naye omusajja bw'amala omwezi nga talina mulimu omukyala gwayimirirawo. Nga bibaawo eri abasajja bibaawo. Manye musajja abasajja sente zaabwe zibagwa mangu mu nsawo tebalinga ffe abakyala. Era abasajja bw'omala omutima ogula emmere enkota y'ettooke gye wandiguza okumuwa ekitundu agigula 2 era kubanga ye ne ku booda kwegamba yo distance y'olukumi agamba kale tugende ku 3 naye omusajja agamba n'ebitaano n'abitetenkanya kitivu n'agendera ku bitaano. Weebale nnyo abakyala tutetenkanya kyova olaba ensawo ezaffe tezikalira. Kyala bw'oba ow'amagezi ensawo yo tekalira bikaseera ebeera mu ssente. Mwami bw'akuwa ofissaako ate siga nti ng'awaka obalisiza bwinga obalisiza bulungi ye n'ofissaako. Omukyala onyiikiranga nnyo okulaba ng'abantu obalisa bulungi awaka balidde ne bakkuta ate balidde bulungi. Okulya obulungi si kulya nnyama. Abantu abamu balowooza okulya obulungi kulya nnyama. Kiva ku ngeri gy'osazeewo gy'ofumba n'otegeka bulungi n'otegekera abantu b'ekyokulya ekiwooma. Ne bw'oba okoze entula osobola ozikola ne ziwooma. Oli n'azirya naga kamere kawoomye naye ng'ofumbye entula oba ofumbye doodo naye n'omukola bulungi n'awoomera abali. Kisinziira ku mukyala engeri gy'otetenkanya. Kati abakyala tube bagezigezi tukolenga nnyo n'emikono gyaffe. Mukyala ekiyitibwa omukyala kukola ekiyitibwa omukyala kuzimba ekiyitibwa omukyala kuwanirira ekiyitibwa omukyala kubeera ng'ofaayo ku bantu b'omu nnyumba yo. Kola ng'omukyala. Mami ate kali ke wagambye mbuno edda ng'abazadde be bagenda mu nnimiro okukima emmere. Yes, edda
nze nakula ndaba jjajja wange jjajja wange omukyala nakulira ku bajjajja omukazi n'omusajja jjajja wange omukyala ye yalimanga awaka emmere era jjajja omukyala yalimanga amayuuni alima obummonde alima lumonde alima muwogo alima amatooke ng'alima endaggu yalimanga endaggu yalimanga bino bitisebe nandigoya bino eyo emmere eyo twalinanga waka ebikanga bina nandigoya kisebe endaggu enziba kivuvu naye awaka era yamulimanga yabeerangawo ng'alima ebikajjo alima buno obukupa kuba tetwalina kisenyi awaka nga tetuli mu kisenyi alima bukupa alima ebigaaga alima obuyindiyindi awaka kinamuti weeziri alima entula bijanjalo binyebwa byonna era nga yatetenkanya emmere ayiye emmere gye tunaalya n'agireeta n'enva zaayo yajja musajja ye ng'alima musa alima mmwanyi nga ye alima musa alima mmwanyi alima muwemba era jjajja wange mpozi nga bw'asimba ne muwogo nga wambizzi alunda embizzi muwogo wambizzi kati ye ng'egyo gy'emirimu gye gy'abeeramu ng'akola mukyala nga yatetenkanya emmere gye tunaalya jjajja musajja olumu nga ajja kugulayo nnyama ku lwamukaaga aleeteyo akanyama awaka naye nga jjajja mukyala yayiya ebyokulya ne bw'aba taleese ennyama lwamukaaga era yagenda okulaba ekinyeebwa kye tunaalya olw'essande ng'era olw'essande tujja kulya ekinyeebwa ennaku endala oluusi muyinza okulya ebigaaga muyinza okulya entula muyinza okulya ebivaavava ebirala olw'essande ekinyeebwa kati abakyala baalinga bakozi ne mama wange yabeeranga wano Kasubi ng'apangisa naye era ng'agenda mu lubiri n'alima ng'abeerayo n'ennimiro n'alima lumonde n'alima ebijanjaalo n'alima ebinyeebwa n'alima kasooli kubanga mu lubiri tebalimaayo bitooke ng'alima eyo emmere ekula amangu ndoza ensonga lwaki era n'abazadde baffe bajjajja baffe baazimanga ennyumba nga kuliko olusuku kubanga bamanyi omukyala yaleeta emmere awaka era baabanga bakozi ffe twalimanga olusinga n'olweggulo tuddayo mu nnimiro papa ne wogulako ku mukyala wange yaguze emmere ewaka ayinza okulangira omwami gambye ekyo kikyamu nnyo ate n'ebintu ebisinga era ebyawaka bivunaanyizibwa ku mukyala olina ogulayo bannange lwaki oba tugula mmere omusajja alina emirimu mingi gy'agenda okukola awo asasula school fees z'omwana z'abaana asasula bills oyinza okuba mu nnyumba mwe musula epangisibwa alina okutereka ssente za renti ddala gwe omukyala okola ki bayibuli yatugambye omukyala azimba ennyumba ye so tajaabya kati gwe omukyala ennyumba yo gizimbye oba oli mu kujaabya ng'oyombesa mwami ovuma mwami buli lw'oyombesa omwami lw'ovuma omwami mukwano oyabya nnyumba yo kati mami era nga bwe nkugambye omulembe guno abakyala tetwagala kuyamba osanga omukyala nga ayambyeko kubanga emirimu gibula nga ogambye abaami emirimu gibabula omukyala wayambye ku mwezi omwezi ne gugwako ng'omukyala ya providing ewaka lubalutalo olowooza ab'edda bo bakikolanga batya kugambye abakyala ab'edda nze ennaku zonna ze nalabanga abakyala nga be baleeta emmere nze mu kukula kwange abakyala nga be baleeta emmere awaka be bagirima abaami abamu ayinza nakuba makanika akeera ku makya n'atuula mu lujja n'akanika olunaku lwonna nga ne mu nnimiro tagendayo omukyala yagenda mu nnimiro ate yalima emmere n'agireeta kubanga tebyabanga bidde biseera byakugula mmere omukyala yagirima naye saalabanga bwe bayomba nti omusajja talima era abakyala nga babeerawo mirembe balima emmere ne bafumba kitegeeza nange naawe ng'omukyala kikakatako okubeera nga ewaka waliwo emmere oba mwami ssente azireseewo oba tazireseewo emmere erina okubeerawo ng'omukyala olina okumakinga sure nti abantu b'omu nnyumba yo balidde bayibuli eyogedde wano ku mukyala azuukuka ku makya n'alabirira ab'omu nnyumba ye okulabirira kye ki okubawa ebyokulya okeera ku makya nnyo bayibuli egambe akeera ku makya nnyo n'alabirira ab'omu nnyumba ye azuukuka bukyali bwa ku makya
n'abategekera ebyokulya ne balya. Kati nkeera ntya ku makyo ne tandika okutetenkanya abaana nga nina ogenda ku ofiisi. Okeera nnyo sukuka nga obudde bukyali kuba ku ofiisi ogenda kuva waka ssaawa emu suka ssaawa 10 wategekere otegeka abaana otegeka omwami ova waka nga buli kimu kiteredde. Weewaawo tuze kuyiga nakubeera nga tuwagala n'okubeera nga wabeerawo enkyukakyuka gye tuleeta mu bufumbo buno. Bubenaku bwe tulabye nga butawaana n'olumu ensonga ezireeta buno obufumbo okutawaana buba kuffe ffennyini kubanga ennono ez'abadda ze baakolanga twazisuula kubanga tugamba generation empya nate nga bo bamami baasigalangayo mu bufumbo lwa bino ebintu tubula tusazeewo tubikomyewo tubiddemu tubyogere obanga osobola okuyiga munogamba bane bano mbadde nno nkolamu bubi oba osobola okukyusaamu ng'olaba eno vidiyo kyusaamu okulaba nga obufumbo bukola ki butambula bulungi era nga butebenkera. Amiina. Omukyala omulungi ng'anyuma, omukyala omulungi ng'asanyusa omwami, omukyala omulungi ng'abanga naye twogereko ne kwoyo omukyala omuyombi kubanga mami g'amazima amaka gaweddewo lw'abakyala abamu mpisa zaabwe mbi wadde abakyala abamu tutegenda ne tuleka omusango ku baami nti omwami bannaye taprovidinze omwami agenze n'ayenda omwami biki naye ng'olumu naffe ng'abakyala babagoba abaami tubaako obuzibu. Kati omukyala omuyombi bayibuli eyogera ku omuntu omuyombi abanga luyiira. Oluyiira lukola lutya? Lwe luliwa mami? Nga bw'onookoleeza ekibira omuliro ogwo bwe gwaka lwe luyiira ne lugenda nga lwokya ekibira kyonna n'omukazi omuyombi bw'afaanana. Era bayibuli egamba omukazi omuyombi wakiri omusajja abeera waggulu mu kasolya k'ennyumba. Omukazi omuyombi tukendeze ku kuyomba banaye abakyala mubi nnyo tasiima. Abasajja abamu tubalaba nga batambula mu kkubo naye nga balwadde naye ng'omukyala ye yamulwaza. Mukyala muyombi omusajja talina waawummulira talina mirembe mu bulamu ne gutuuka okwokuddeeko omutima ne gumukuba ŋŋenda awaka naye ndagawa. Nina omusajja omuyanyumiza yali wa booda n'agamba ye awaka ayagala atuuka essaawa 6 atuukire mu buliri kubanga olutuuka bw'ati mukazi waatandikira n'agamba ayagala atuukeyo 6 ate akere ku makya aveeyo. Naye nga ddala awo waba waka? Tewaba waka. Awo waba waka we bayita awaka omuntu wadda n'awummula. Omwami wadda awaka n'awummula n'awulira emirembe. N'olunaku lw'atakoze n'atuulako awaka ng'ayagala kunyumirwa kubeera na mukwano gwe. Tebagayira ddala kati nawe twetekinge. Ate nno mulimu n'abakazi abakyagala abasajja babeera waka abo nabo banneewuunyisa. Lwaki ayagala babeere waka? Ng'abamu baagala n'abakola safaari. Embwa amalako emirembe. Simanyi. Nze nandibadde ŋŋamba nti ng'abantu abafumbiriganwa ababiri wandisanyusa okuba ne munno nga waali n'omutegekerako ne muhazinga katemu kamwe nemunyumyako n'abeerako awaka nga purezense ye weeri. Naye abakazi abamu bagasagala musajja abeera waka abo nabo mba sibategeera. Nange mba sikutegedde. Gwe tubuulire lwaki oyagala bba wabeere waka kiwandike mu comment section tulabe endoboozayo. Lwaki? Kubanga omusajja kiba kirungi n'abeerako awaka. N'abaana ne bamulabako n'abaako byayigiriza abaana. Weewaawo naawe omukyala n'onyumirwa purezense y'omwami wo nga waali n'omufumbira kamere ne mutuulako ababiri ne mulya nga si biri ebyokudda nga mukooye. Naye wano muli mirembe mutudde munywedde kacaayi kammwe mukamaze mulidde emmere yammwe bulungi munyumiza ku naye era nti era ekyo kyonna kijja ng'otuyetinzewo atmosphere ennungi bwe kiri ewaka watebenkevu bwe kiri omusajja omuwadde emirembe naaba ayagala okujja ewaka n'abeerawo era bw'oba omusajja wo muwa emirembe lwaki bakiyagala abeere waka awabeerawo question mark bw'abaako era abeerawo mukyalo oyo simanyi ky'abaaliko atayagala mwami we kubeera waka ate nga ye yamufumbirwa kati omuntu gwe wafumbirwa tomwagala kubeera naye oba omwagala kiki ekyabaawo wabaawo ensonga oba omukyala ng'olina ebibyo ebitakwagaza mwami wo kuba waka yaweenonyenonye mu mutima weddemu
tuzze kuyiga kumanya kwongera kumanya kubanga okumanya n'okuyiga tekukoma tukasa tuba twewagala okulaba nga tutambuza ekintu kino obulungi ame olina akatalekeka bannange kyenyinza okugamba kiri kimu kyokka nti abakyala twagale abaami baffe tugondere abaami ate tubaagaza awaka mukyala yagaza omwami awaka mukyala wuliza omwami emirembe nga bw'akomawo ombeera mu kisenge kyammwe engeri oggulu kitegedde buli ekitatambudde bulungi kiggwera eyo amiina ne mumaliriza nga mukaanyiza nemufula mu ggulu ne mufuluma enkya nga muli basanyufu weewaawo omusajja alina omukyala omulungi omulaba aba n'essanyu tubalaba eno nagamba ni omusajja naye kabambi atawaana omulaba kyona atawaana abamu baba bakaawu tambula mukubo nga mukaawu naye omusajja alina emirembe awaka aba n'esimayiro olaba omunansanga owange mujjategeera muno haleluya amiina banange mukama katonda abatukolera obulungi mikwano gyaffe ng'abakyala twetereeza ng'abakyala twetunulamu ng'abakyala tuzimba ng'abakyala tuwanirira tweyanziza nnyo tweyanzeege era ebibuzo byaffe mwagala okubuuza ku mami musobola obiteekawo mami muna nga tuwadde obudde tukwebaza mami okubeera ng'osobodde okujjanga n'otuyambako wano kubanga muno mulembe gwaffe gwo tutaga kuyiga ebintu ebimu abamu tebakulira ku bazadde abakulidde ku step mother ne bayingira obufumbo ne batawaana naye lwakubanga tulina gino emikutu katugikozese naffe okulaba nga tweyigiriza tulaba ti obufumbo butambula ensonga lwaki tuli wano mbeebaza nnyo olw'okubeerako kuno ku social media yange ya Babinauz mbajjukiza musubscribinge mulikinge era mubeere nga musharingako eno channel nga mugambako bannammwe abafumba batawaana gamba mulabeko osanga oyinza okuba kyoyiga ofuna kyoyigamu abalina ebibuuzo obiteekawo wansi mu comment section tujja kulaba nga tubisoma era nga tubaddamu tweyanziza nnyo okutuwa obudde bwammwe tulabagane mu vidiyo eddako mweraba bye bye